omuyimbi Stan gawo chiwuli engeri gyogedde mbe omuyimbi Stan ate bano abantu ababiri industry ogibaddemu obalabye buli kimu ekibadde kigenda mu maaso okiraba ki ekigenda mu maaso makkati ga Station Mayanja ne Kalo Nantongo bingi byogeddwa Station yayogera Kalo yasooka okwogera nayogera byayogera Station najja n'atangaaza ne manager w'omuyimbi naye yazze n'ayogera kati obuzibu bw'abantu yali musajja yali musajja kadem obuzibu abantu balina basatu ne kati kolesa ababiri yali musajja musajja omuyimbi yabacyanga awo n'awakuba left and right center yabaleetamu emizeejo egy'okweroga egy'okweyogera ebigambo ebiwanvu yali musajja omusajja Papa Misacha amumanyi Keti amumanyi manager ya Kalo Nantongo amumanyi era abatabula Station yayogedde omanyi mu kibiina kya Eagles omuntu era akyasinga mu kubeera n'empisa mu bantu Yamoyo Nantume Momo mu kibiina kale mu bakazi ababandi bonna abasaasira okubeera n'empisa embi kati ate munaye omugamba nti gundi alina empisa embi oyinza okuwakana nti alina empisa embi yani Kalo Nantongo omulaba oyo tajjukira muzibu tategerekeka yeerabira kugamba kunyonyola ente ku Kalo Nantongo oyo naye mulimu ebitugaa nti sijja kyogera kankireke ensejja manya omuntu nomulaba ku press conference y'ababitusi alina ekikola kyeyakola ne muntu nenga nkali abanuunu nkiga waliwo time emu yajja nga azunga nga yeegayirira nomuntu nenga agakagamu era onaabye gundi Station bambi ng'ayogera ekibozibozi ekyo kya Station tekirivaawo n'alifa atya kigenda kubeerawo ekityo ekyeddogo tekijja kuvaawo lwaki bamwogeddeko ebigambo bingi Station naye nga biva mu propaganda w'endongo maye propaganda w'endongo ono yayizibwawo abasajja bakafeero bamani basudde abasajja abedde batandika okukola propaganda w'endongo nkufuna kati ate bo ekirungi kyabwe bamujjangamu n'ennyimba kati ogw'omuze ne guyingira mu bandi gwayingira mu bandi bakatulu bwama baani abo ne guvaayo ne guyingira mu dansolo ate ekibi kya dansolo bo bateekamu ne physical babiteekamu ne bafaani okitegeera kati faani wajja n'atandika tugeze faani wange n'owuwo mugana gwe nvumiraako bali nvuma gundi awo ekintu kyatandika okufiira faani yalina supposed okukoma awantu awamu nga talina kuyingira mu ffumbiro nkufuna kati wowulya Station Mayanja byebamwogeddeko mu gurupu eyo birimu ne nana omumanyi yomu ku bavubuka bakyasinza okutambuza music wa band music musajja atu yakola misana nakiri okumaking abamu okubeera nga kyebali kati nkufuna naye nga tafunamu esaawa zino oba ali Germany oba ali ludda wa ali bweru Station byamwogeddeko obisanga omukazi omuyabayaba ayinza okugwa eddalu era tunenya nnyo omukazi gwe batutte mu rehab nga muyimbi byaba ayitamu biba bingi nkoze n'abayimbi bangi naye omuyimbi gwengamba nti wengava ayina nga nti omuyimbi alina empisa embi aba alina empisa embi kulaba ndi ngumiikiriza n'abantu bamanyi sigumiikiriza ngumiikiriza obusiisiri bw'abantu ne mulimu omuyimbi gwo akola ekino nga kati omuntu ono senga nange nakimukola luzi nga tanafuuka muntu ng'ayigayagayagga kufuuka star n'okuyagayagga okukwalitanga abantu n'omuntu era nze mubulamu bwange nagambako njagala nnyo Katonda nnyambe ndebe kuba bitusi nga balina oluyimba ennyimba ennene ndebe kye banaabeera tebazifuna ne baakuuma obuntu bulamu nesaba nnyo Katonda nnyambe ndebe ku New York Style ng'ayina mega songs zimwetolodde naye Katonda yennyamba yava mu ndongo ezo tewazirabye tewazirabye ez'oyo era nasaba nnyo Katonda nnyambe ndabe President wa Nigi n'empisa ze nengena azinyama nenzitegeera ekitegeera so omuyimbi nga sitaakola ebintu bingi nnyo nkufuna ate yeerabira nnyo osanga omuyimbi abadde n'omuntu ebbanga ddene wesunanga kunoga nti oyo muntu akuuma Joda sitawangadde naye
byayitamu bimanyi lwakwegumira kwekaza mu kamera Judas byayitamu ku Kalona Ntongo wenzera nembyogera atojja kuchawa Kalona Ntongo ni Judas alina okukola nga manager alina okubawa apano beating atekeke enkokoto asiga omuzigo okumakinga sure nti omuyimbi we gwali amusende alabika bulungi nitatudde ku kyokya teri manager mu Uganda muno alina muyimbi amwa respect taliyo kyekituufu ki kuba n'abakyala ababiri ekituufu kiri nti ekyali kyebasumbuwa yali musajja tebyaggwa musajja naligwa bifu yabe negenda mu maaso ate omusajja oyo teyagala omu waliwo wokusatu yali wa tabbu nnyo ate wa tabbu wakwatira ku mukazi tasobola kusigala kyekimu oba alina ddogo nange simanyi yani musajja yali abasumbuwa kati kabifu nekayingirira ddala nekakwatirira ddala oba katukekisa nekalema neketti okitegeera kati kankubuli Kalona Ntongo yafunako omukisa ogenda mu Swangiza Avenue nkufuna ninga baagala bamugye wa ketiketi kubanga amanyi empisa z'omuntu so bade manyi yagaana ba brand eyasigalize brand Judas okufayo okuwoleza Kalona Ntongo ekitokera ddala Judas naye ojja kera ku macanga naye atudde mu kamera ayogera ku Kalona Ntongo tujja kukyona ku kadem tujja kukyona ku lumu nga Judas naye atudde mu kamera ayogera ku Kalona Ntongo nga mwogerako ebirungi gwe tujja kukyona ku lumu obadde ddi bwekiwe tudde time kuba naye musajja watugulaba oyo asana nekiro tutuuka ekiseera nga uperforming omuyimbi namunonya namubula tutuuka ekiseera nagaa nti omunange omanyi ono muntu atugattako tugende tumuyambe nomuyimbi nagaana nkufuna kusegeera ate nga ye manager yakubuulira weakness eziri mu brand yo yakutegekera ebintu byalina okukola nga omuyimbi naye otuuka ekiseera nga nomuyimbi wetwali agulunga ejjanzi ono akuleze ebbanga lyonna agumire ebivumu agumirire empana naazo atuka ekiseera natuuka ku radio nga batabagala kubalimba bakala naye nga omuntu muyimbi otalina mpisa nga kyeboogera musajja tonga nadda tujja kitereeza nateekawo omugongo Judas oyo golaba lwakutagala kwogera mazima era akenda okumakya nayagala okusulawo ettawulo Judas oyo Judas tutandikire ku Kalo tutandikire ku kino Kalo empisa ze ziri zitya bwe muntu alina empisa embi mu kapasite ye tosobola kutegeera empisa za muntu nga mwavu ng'omuntu afune kasente oba afune erinnya bw'ojja okutegeera empisa ze zaddala ng'omuntu alina obukadde 10 ku akawunti obukadde 2 ng'azina ennyumba n'emmotoka nkufuna bw'ojja okutegeera empisa z'omuntu nze olwo mumazafaka omu yaŋŋamba kati gwe tokyalina kyonnyamba kati nina ssente nga katabano kaddeeyooni nga tokyalina kyokugamba naye ate nze tosobola kunkola ebe nali nkoledde tolinsuza nakusuza dda nze nakusuzaako kko tolindiisa nze nakuliisaako kko nkufuna kutegeera mu bulamu even if katonda akuyimusiza atya kubanga nnyo respect abantu abakuleze noba ng'ozifunye nnyo musukulumiza nnyo gwomusanga nga mwekitiibwa even if ntokolaganaanga naye gwomusanga tomuyitako mubuuzi mugaya oli otya olema namakulu oyo lema namukulu yanyiigira kyava ku interview nasembayo okukola naye ku radio nemutwala bubi nnyo era bawe yajja naye ngenze ku birthday ya muwala we nagamba hani yagamba bawe hani sokojje jakuba nomulaba muganda wange nejja kuba tubera ku interview anfuukira ekizibu nkufuna naye wanandaga nti kyali wange naye Rema ye muntu newabanga musanzeewa tasobola kumputako because there is a bomb ajjukira kusegeera naye mulimu abayimbi abamu nga bo balowooza ane beerabira nti today you can be on top of the world, the next day you can never be on top of the world. Ebintu byokola ng'ofunye erinnya kuba kugezesa Katonda amugamba Mukama nyamba afunange ekikubeko kalina kuwafye munagira kati yo giina kiki nga tosobola kutegeera muyimbi nga talina linnya tosobola kutegeera muyimbi nga talina sente buli muyimbi alina empisa ze buli muntu omumanyifu alina empisa ze naye oba ofunyeyo omuntu akugumiikiriza omuntu akuleze tomusula muguluka kale alina empisa embi kuba buli muyimbi alina empisa embi mu kapasite ye tosobola kutegeera muyimbi nga talina sente empisa ze station yalogako Kalo
baide kalo bamuloga ebyaddala ani kalo bamulogwa ebyaddala mu bandi ombaloze bantu banjemisa kibamulogako ko ekigere balugako kalo nantonga eddoboozi neribula naye mana makulu bali bamulozeeko eddoboozi neribula naye gwategeera otya nti bakuloga kyekibuzo ekiriwo naye wagenda n'ologa watambulira bagamba munnange gundo naye akuloga obujulizi wabujjawa because obeera n'empisa embi bantu bangi nnyo abaza okutekamu amafumu ate mukatale kebyokuyimba naddala mu kibiina kyebaalimu bantu bangi nnyo abali batumya kalo nantu okwera threat era emirimu gyabwe si station mayanja yekka banja bali mu group eyo bakibetise station bakibetika station kati ngambye nti yali musajja bwe bajjuda tasobola okwogera amazima agamanyi yali musajja yabaviirako okubanga balina ka bifa ekitegeera yali musajja eyaleeta ensonga zino zonna okubeera wezityo yali musajja eyaleetera abantu okubanga beeroga ng'olinga ngamba mbu waba kala agamba station yamuloga ne kalo okutegeera mbu oli yamuloga yalagawa okutegeera nti station yamuloga yakozesa katiba kyewa yakozesa mesadi ki eraga gundi yamuloga nkufuna bagood life balina ekibozi kyebayiiya kamiliyoni alina ekibozi kyeyayiiya omuntu yena tayiiyanko emboozi mu ndongo yali bebekulu bobe alina ekibozi kyeyayiiya omuntu omulala tayiiyako kibozi eragaddi oyo I think yomu ku bayimbi abatayina nnyo beef mu bantu ng'ali bibye yekubira ndongoye ye ali bibye kusobola amamotoka buleeta masaawa ye muyimbi gwe nasooka okulabako n'essimu emiliyoni ezisukka 3 jajjalagadi oyo so bino byonna byetooloola kintu kimu kyokka music business erimu ebintu bingi si wano wokka ne international guki essaawa zino ali mu kuyomba neyali dansa Diamond gwe yeebakako omulundi ogumu oba ebiri oba esatu bali ku exe bayomba betwala ebisongovu guki mukazi wani gwa Diamond so tebiri mu Uganda wokka ate si bye bisoose nedda nkufuna ku mulembe gw'ababa basudde basala birungi balina entalo zaabwe gwe wali tosobola kumulabira kati gwe wali tosobola kumulabirira kati simenza mulina ng'alina gwagamba ne Rebecca yagamba kati wafuuka bikadde era ng'alina gwagamba nti music yali bwatu nti nga music amakulu gaali nga g'oyimbako tobusawa mutegeera naye kati osobola okutegeera omuntu omutunzamu kamera asobola okugyayo bulumi bwonna omuntu negira sikunywera mala kujoza njinywereko ng'alina era gwagamba teyali wala yali kumpi tugende ku station ekigambo mpisa mbi kyebasinza okukulembeza mu bulamu talina mu mpisa nnungi station kyemwagalako station aliriyo atajjukira yes muyinza oziyita empisa embi but station aliriyo atajjukira nkufuna omuyimbi yenna ng'asobola okuddayo maganaga guno neyanyamba nange kamuyambe oyo muyimbi abeera aliyo obukizibu kya station kwe kubeera owa mazima kyekimukuba liyo abantu tebakyawula nze ndi w'amazima liriyo I don't pretend mba sikwagala nga nti olina empisa embi oba nini empisa embi osegeera nkufuna kati okubeera liyo abantu ate ba abazungu naye omuzungu asobola okutunya interview omunaganga omuntu naliriyo omuntu w'amazima naba ku bantu pretending abo abaddawo ne beeyogeza ebintu ebitategerekeka just station kimuwalanya kubeera bizi mujjane ya karo station talinamu ttafaali alina ttafaali ddene nnyo nnyo buli muyimbi omukazi yayimbye emyaka 15 mabega alina ttafaali mu bulamu bwa kalo nantongo just nga omanyi mu Uganda omuntu yimbi akikubye yeerabe nti waliwo abantu abamu-inspiring okubeera kikyali nkufuna nze respectinga nnyo
presenter yonna yansookawo otegera not because kyatteeko olina okuba omuntu akusoosa okukola ekintu aba akusinga obumanyirivu naye kati tuli mu system nti ne ka presenter akakayiga okwogera akaba akawadde empewo nekakuddako nekakolokota akasanze buli kimu nga kiri on silver plate bakufa bakola emyaka ebiri nga tebatusasula buli kimu kakisanze mu silver plate nga otegeera mwana abantu abali mu Uganda muno tebaliriyo kyova abanigeria batusinga nnyo emirundi mingi nti omunigeria wakutegeera kati nafunye email okuva wa Tekino nagamba I'm told that nowadays you're not on radio. What do you do? Nowadays I'm into politics. Wow, that is good. Ndi mayor waffe Jenva. That's good. So tugera kudda mu media nata media njirimu njiberamu naye si ekintu nnyo kyenkuliriza nnyo hey, how is politics? So njaga kumanya kati ba DJ kyabali mu Kampala ba presenter kyabali Kampala basokolagana nabo bakube music wange Tekino nga aso kuyimirire nakuweza audio amaloboozi engoma nakuweza lyrics zoliyimba nakutirako dola nga bina Tekino neno sango mimbi ali machindi olimba lokweza ku email n'olukuba nakusanga nje nakuvuma nakusanga nje nakukuba nakusanga nje nakuvoola nga manyigo nzira ino muzenga ngena mu studio picking enyimba z'abayimbi because nanabayimbi tabamu tebamanyi naye okuva olunaku nagenda waloni bantu okima oluyimba lwa Bella nenfunayo ebizinga agasida mu picking oluyimba lwa muyimbi wa Dinalumu nfuna so kyekiremesezza Kalo okujjukiramu akatono kasitesha ke yamuyamba Kalo yabonaabona nnyo naye Kalo oba omuntu okuyanga olina oluyimba nga bakyakutwala bakyakunyooma oba omuntu okuyanga olina oluyimba nga bakusubiza n'emitwalo ebiri ngova okukola tuwa gumu ebiri oba omuntu okuyanga olina oluyimba oluyimirizaawo gurupu mu kaseera ako naye ngosula mu nyumba bakusuza busuza kusegeera that feeling eyo kati ebiseera bisinga obungi abayimbi ba bandi bayisa nnyo abayimbi baabwe mu ngeri gye bayitamu baba yawa ebitundu byakyama ayagala nawe owe ebyekyama nkufuna baba bamukulusanya ayagala nawe bakukulusanye baba yasitulanga emizindalo ayagala nawe ositula emizindalo abayimbi ba bandi abo babonyaabonyeza nnyo bayimbi bannaabwe abayimbi ba bandi abo baloze nnyo bayimbi bannaabwe abayimbi ba bandi abo basiranyiza bayimbi bannaabwe kyova olaba abayimbi bonna basinga obungi abava mu bandi kati bakyusa tebagala kweteranya bandi baba bamanyi nti bandi music okukabasanyibwa mulimu okukolebwa ebintu bingi nnyo so Kalo Nantongo butajjukira omusingi gwe yafuna mu band music obulumi bwe yayita mu band music bwewamufuula okuba n'ekitimatima ogenze ku stage oyimbye muyimbi mutuwa nebakusula emakimbye nebakusibula n'emitwalo egyo gumu ebiri Kalo Nantongo mwana muwala alina ebyetaaga alina okugera ku stage ng'alabika bulungi nnyo kyokka baboosi bo banyuse n'omudidi n'ensimbi anti ono gwalinako empalanasi yali boosi ombuza Kalo Nantongo onombuza ku station ayinja kugamba era station mayanja ayinanga ennaku Kalo Nantongo talina lunaku era nga bo balina enkola nti olunaku weruki lwange timba gundi mwena mulina okujja muyimbe ne muntematema buli mubamuwa mafuta bano ba Kalo Nantongo bagundi abo tebalinanga nnaku nkufuna bakazi batuva bavanga ne bagenda mu New Eagles bagenda kutuuka mu New Eagles naye wali ebizibu nga bye bimu nga waliyo ate senkagala eye ate nga ye ate watta boxi nga kala eri gye bava nakasenkagala eye yali awo wannyo time abayimbi be nga bawalina ku nnyimba kitegeera so omutima gwoyiseemu ng'ofuuka star alinga on
awo nkufunye bwobanga obulamu bwo ng'obadde tugeze nze tebyali byangu ofuuka pulezidenti owakabi nayita mu kusomozebwa kungi nnyo naye naye so akeera makya kwagaliza mwana ayite mu bye nayitamu wekyetagisanga okuyamba omupulezidenta nga nomugoneza ku bulamu aleme okulaba bibi bye nayitamu nze byenakaali ng'ofuuka kinali kati kintu kibeera biri abo abayimbi n'abantu basembita basinga obungi obulamu bwe yayitamu ayagala nnyo naawe oba obuyitamu kyoba buli dijje omuntu alina omuntu amusitulira ensawo naye ate omuntu asitulira ensawo naye dijje yasooka okukuba naye nga mateeka tekiriyo ekyo situla ensawo tulina kyovaako mwashayininge kwesitulira mikisayo situla mikisayo tulina kyovaako ne laptop naye ayagala ogisitule ogimupangire wali omuwayaningira ajja akube mukubi osooka kubamu awo nze nabigaana ebyo nagaa sibikoleera ati so ye industry yaffe bwetu bweri muzeeyo dyagamba we yali munera ne bamwongezanga nezandaweya naye nga alina obiko because ayagala okubeera star nkufuna okitegera buli group eri muno erina ebizibu olwo group eri ng'omala kwebaka ku boss oli kugenda ofuna oluyimba ne video bagikuteere mukazi wano ng'alina okukeera ku makya okuwaayo omubiri bamukolera akayimba ate nababanino bazibu watuuka ekira nga bakoyeba n'abakadde nga bakolayo tunonya abayimbi abapya twagala kanyo talent tugala kubeera ku kalenda nga tusunsulamu basiiko nga batuula abasajja banyidunyabo ne busebo nga bujja nga butandika okuyimba nga buli muntu yeesooka ekyo kyange akakavuka kange guva kwababandi abalina olwo ne gubakwatirako kalenda nga bali mu kwepiica ebyeddembe ebyemirembe ebyeddembe naye nga mukaba musajja mu motoka mukaba musajja yepiica n'omuntu omulala mu motoka temwagawulirago era mwampula nga nabivaamu ebyo nze amawulire mangi naye walawo ng'otuuka noga kokireke nfuna kati nfune yanziramu ajja kulaba yonna nanzira mu programu nja kuleetera wino we kabe kalanantu nga nagiza anziramu bajudati nja kuleetera wino we ababiri abo kabe station ng'agizzeemu nga ajja kuba yayogedde bikyamu nja kuleetera wino ate omutuufu wano oyise kungulu mpisa kungulu naye nga kyoba omanya kale nantongo empisa gye bamuyisaamu yamufuula n'okubeera nga talina mpisa yabonaabona nnyo kale talina mpisa kubuli empisa gye bamuyisaamu kikyamufuula obutabeera na mpisa yabonaabona nnyo station mayanja ali riyo takweka watakwagala takwagala that is it nkufuna tabikirako nti ate munnanga ajja kweyisaako kapishi nobeera ku ntabi yagamba ekisege kyambuga ekyo nakyagala emyezi 8 naye mu process y'omwagala omusajja ofaana tudeetinze muyiye